abalungi be basinga obungi ababi. Abanda bamwe balenye okulaba Dream TV, Alex Mukulu ne programu abalungi be basinga obungi ababi. Ekintu ekyo bwe kikkirizibwa, manyi omuntu yenna yatondebwa okukkiriza bw'obikkulirwa ekintu n'okitegeera, then oba n'amagezi agakisalira amagezi. Bulina omulwadde nti ye n'otegeera nti obulwadde gundi kyebava bakola diagnosis, abasawo ne bagamba nti olwadde kino ojja kunywa ddagala lino oba ojja kunywa ddagala li. Kakati nga nzira yeera ku kulonda kwaffe okwakaggwa, abavubuka abaana abato ensonga zaabwe ze boogera nti abantu abakulu babayiye, they have failed them, babalidde mu lukwe, si kubalya mu lukwe naye babayiye. Naye ekituufu nti tulina enjawulo wakati wa device ne instruction. Nti advice kuwa muntu magezi, instruction kuyigiriza muntu magezi. Kakati abavubuka abafu abasinga tebalina instruction because tebakyagala. Why? Katonda yamanyi ne tunalaba nti tebaagala kubeera instructed nti oba ekintu gundi bakikola bwoti. Abamerika balina olugero olugamba mbu nti if you break it, fix it. Bw'okimenya kikole kize kirongooze, fix it. Nti abaana baffe okusobola okutereeza ekyatugwako ng'abaddugavu, tulina bawa advice oba instruction. Bwe twali tukula ffe baatugambanga kola bwoti, genda oleeta olulagala, bwe bakutuma olumu oleeta 2. Tebaatugambanga nti Omuganda bwe bamutuma olulagala olumu aleeta 2. Nedda, kino kiri kutumwa. Nkutumya olulagala olu katase oba empisa ennungi oba obuwulize kukakatako bakutumye lumu, but what if olumu si lutuufu? So that is why ng'omuntu olina bakutumye lumu n'otwala endagala mmeka 2. Now abantu ffe abakulu okuinstructinga abato tuteekwa kubeera very grounded, very well grounded mu buli kintu. Omuntu n'obanga omugamba nti kola bwoti, so si Abaganda edda twakolanga bwe tuti, ekyo tekikola, tekikyakola. Nti Abaganda twakolanga bwe tuti, is advice. Kola bwoti, kikolwa bweki, that is instruction. Olwaleero abavubuka ffe abakulu kitukakatako to instruct the young people, not to advise them, because in most cases omwana bw'abanga alwadde omugamba mmira eddagala lina, naye tomuwa advice n'oga nti nze nno mbaggwe nandimiza eddagala lino nga mwana wo. Eba instruction. Wadde omusawo ajja kuga nti omwana amulwadde yeetaaga mpiso, naye ng'omwana n'empiso tajagala. Kakati gwe omuwi wa advice oyinza okugamba omusawo nti omwana empiso oba tajagala muleke. Naye ekyawula instruction ne advice
nti advice emirundi egisinga era omwantasayizinga the past etendereza ebyayita advice twakolanga tuti edda ekyo tekirina kyekiyamba mwana muto tekirina kyekiyamba mwana muganda akula oba munnayuganda akula gambira ddala nti kola kino kola bwoti bakikola bwe bati eyo instruction lwaki nkyogedde nti tulina engeri gye tufairings okuba ba instructors ng'abantu abakulu ne tufuuka ba advisors ku media ku radio even the gospel sometimes is compromised as an advice ekitali kituufu gospel eri instructional kola amateeka gaagano this is it this is it this is gospel teri si advice n'olw'ensonga eyo naffe tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe n'abato mumanye nti you cannot avoid or afford to do without instruction. Instruction, cultural, faith, spiritual, academic, whatever. Etiquettes, norms ezitali written, amateeka agatali mawandiike nti omuntu teweyambira ku amateeka agatali mawandiike tosuula kisaaniiko wotateekwa kisuule waliwo ebintu ebyo naye ng'ebyo byonna tubimaze tumaze okufuna instruction tugibawadde given nti mugikkiriza abato tukkiriza instruction. What are we looking for? Mujjukire nti mu lutalo lwonna mu ntalo zonna ze tulina at the end of the day kyetunoonya we are looking for ourselves. Tunoonya muntu oyo mufe ani yatutonda. We are looking for ourselves. Abe chemistry, abe mathematics, kibe kiki zibe send. We are looking for ourselves. Ne tulemwa okwezuula olw'omululu oba olwa ebigendererwa ebyaffe ku bwaffe. Naye ng'ekigendererwa kya buli muntu naddala abakulembeze kyandibadde kunoonya muntu oyo ali mu ggwanga lyo ne kyayagala. Omuntu ayagala ki mu ggwanga lye? Naye ate bw'ova ne ku ggwanga bw'oteeberezaamu ogenda okulaba nga ffenna tuli bantu, bayindi bantu, bazungu bantu. At the end of the day ojja kukiraba nti olutalo olwa ffenna ng'abantu mu kwezuula. Olwo olutalo terujja kumalwako nkya, terujja kumalwako dictator n'ogwo, terujja kumalwako muntu yeeyagaliza n'ogwo, terujja kumalwako muntu akozesa obwannaggwano nga emmundu nedda. Olwo olutalo lujja kulwawo omuntu okubeera civilized enough, okugunjuka enough okusobola okutegeera nti omuzungu muntu naawe oli muntu. Kati olutalo lwaffe ate luli ku bazungu, ate nga abazungu bwe batukyukako olutalo nti tetulina kye tuli. Kati ate naffe tuluddiza abazungu. It's not good. Tulina kolagana nabo. Tetukyalina kiki kyakola ng'omukyalo omufumbo bw'anagamba nti wange ndi mu maka lw'abaana sina gye ndaga abaana bange mbalekera wa n'asigala mu maka ng'ali ku baana abaana be. Naffe tunoonya ani muntu. We are looking for ourselves. Tujja kituukako n'ensi kati kiki ekiri mu nsi. Abamu bagamba mu Bayibuli tulina kye tuyita rapture, enkomerero y'ensi.
nga batukuvu oba batuukiridde Kristo akomyewo batutewa. Kakati olwaleero waliwo rapture ya capitalism. Capitalism yegenda agitwala siwali amumanyi. Naye nze mbabuulira nti capitalism egenda lwa mululu. Gandhi ye yagamba tulina ebitumala ffenna naye tetulina bimala mululu gwaffe. So butuwulira America olwaleero ng'erumba yani ensi gye yalumbye oyo omusajja Maduro simanyi biki oba Venezuela. N'owulira Isirairi erwana na bano n'owulira kiki mululu ogwo gwe tunaagumalirawo si mu kiseera kyange, kyandiba mu kiseera ky'oggwe omwana omuto. Naye kkiriza nti capitalism enkola eya the stronger abasinga amaanyi bali abalala the fittest bakiyita batya waliwo olugamba the fittest simanyi biki bya capitalism saagalira ddala. Capitalism egenda era ejja genda. Ekya obulamu oluvannyuma lw'okulonda kwaffe tukimaze, naye kati twagala okumanya ddala abalabe baffe be baani. Nze ndaba nti okusinziira ku wenkulidde abalabe baffe babadde basatu. Racism kwe kusosola mu mawanga oba mu kkala abazungu be bakireeta wano. Sirowooza nti twali tumanyi nti ono mweru ono muddugavu, naye kati olwaleero tumanyi nti ono mweru yeeyerusa bweyerusa, nti ono muddugavu ye teyeeyerusa. Naye dda racism abazungu be bakituteekako mwe muli baddugavu ffe tuli beeru, bano bapinki bano baaki. Ebyo byonna ebigambo ebimu tetubiirina na mu Luganda nga racism. Mu Luganda kiki nti kusosola mu mawanga nedda. Poverty ngamba nze wenkulidde byempulidde byendaba nti byebibadde ebizibu byaffe. Then ne kuddako obwavu, the so called bwavu. Obwo nabwo tulina okukyebuuza ddala tuli baavu oba nedda, oba tuli baavu lwakuba twekompeyalinga nabali abaki abagagga oba abaatubba oba ab'omululu Trump abo. Ensi yaabwe yazimbibwa ku baddugavu myaka 2 ng'abaddugavu bajjajjaffe bali mu Amerika. Naye olwaleero akugamba nti tetulina makulu. Kinakyo si kirungi. Obwavu ani yali omwavu? Be baatwala oba ababa batwala? Aba batwala be baali abaavu. Osanze omuntu yeemalirira bulungi, omutaddeko empingu, omutaddeko biki, omutadde mu lyato, omusibye enjegere, omututte akulimire, alimye emyaka 2 tosasula, kumwembya ne mwavu ye oba ggwe. Ekyo bwe kivaawo ekyobwavu ekitutambuzza ensi yonna, n'olaba nti abaana baffe olwaleero bagenda kukuba byebyo. Kiki tuli baavu oba tuli baavu olw'okuba twegeraageranya nabali baatusanga tuli kiki? Bagagga, baavu, kiki? Ebyo byonna ebibuuzo. Bwe tutaabe na parliament oba brainstorming sessions ng'ezo nga ziriko abasumba, ziriko ba artisti, ziriko ba politicians, ziriko ab'amagye, mwenna ne tutuula ne twogera mu kifo ky'okuvumagana,
tutuule twogere mutuyite naffe baartisti mutuyite si bino kubayimbira no to brainstorm as to what the way forward should be for this nation. Kuba naffe tulaba namwe mulaba. Let's meet and put our strengths together tugende maaso. Abamagye twogere. Creativity erieta mu magye. Nkakasa simanyi oba ebyuma bagula bigule naye nkaka waliwo emmundu ezikolebwa oba ebintu ebyo creativity oyo mu magye creativity mu bantu abalala bonna abasawo abalooya creativity mu basomesa biki byonna ebyo so that we can fight back the creativity that is imposed upon us by those people who know we are less than they are. That's nze ndowooza nti dream yaffe ffenna ng'Abafirika tulowooza nti eri kubange nedda. Dream y'Omwafirika kati olwaleero eteekwa kuba nga erwana lutalo lwa nsi yonna, ng'erwanirira obuntu bw'ensi yonna, nga tetulina ekinate ekya wansi kyetuvumaganye racism, tribalism, ebyo byonna bintu byawuzi. Above it all, ffenna tulina okubeera kiki? At the end of the day, oba gibe emyaka emeka nze I don't know. If Christ tarries nga bwe bagamba. At the end of the day, bwe tulifuna ffenna ekigamba nti we were all created from dust and unto dust we shall return. Politically ntuba nga lyekkubo lye tutwala, philosophically nga lyekkubo lye tutte, spiritually, culturally, obuntu ensi yonna omuntu nga yakulembera nga ye priority. So see development under the expense of a dying individual, or by so-called African citizen. Tukiveemu ekyo. Tulekere okulowooza olutalo olusingawo nti Omwafirika engeri gy'abonyeebonye tebanga omuntu yenna addayo okubonaabona nga Omwafirika engeri gy'abonyeebonye okuva Omuzungu lwe yajja ku Afirika. Nze ndowooza nti eyo ye dream yange era kyendowooza nti kyetulina okulwanyisa nti tewaddangayo okubaayo omuntu yenna ayita mu kintu ng'omuddugavu kyayiseemu nga slave trade, nga impoverishment, whatever, anti luzungu, okwavuwazibwa, okubbibwa, okuvumwa, okujeregwa, byonna okukozesebwa. Tugambe nti olutalo lwaffe nga Africa, never should there be any other human being on this planet to suffer or to go through what we have gone through as a people today, to making sure tulabe nti teriddayo kubeerayo alibonaabona nga ffe bwe tuyisemu ebyo byonna, appetite, dictators, obubbi, enguzi, ensolosozi, nabino ebituluma, ebyo byonna, endwadde, polio, bye batusibyeko mbu ate covid baleeta muleete, ate biki, AIDS naye bamanufacturingira wa, ebyo byonna Mukama atuyambe
olutalo lwaffe lugambe nti never again shall a human being be treated like we have been treated since the arrival of the colonialists in Africa. Mwebali nnyo, mwebalire ddala, Mukama abakuume.